by'obuzimbi akapalamenti akakulemberwa ssentebe bwa komini empaka Minisita Fred Byamukama avunanyizibwa ku by'entambula ababaka bamutadde ku nningo okusooka okwogera ku mivuyo egigambibwa okukolebwa ku luguudo lwa Southern Bypass olwa Busega-Mpigi Express bakontrakita we baatuukira okukyusa dizayini z'oluguudo okusobola okuyita mu bibanja byabwe bye baagala okuva ku dizayini ezaakolebwa mu kusooka nga n'ensimbi z'oluguudo luno ziri kumpi kuggwaayo so nga dde oluguudo telulina olwabadde. In charge of this ministry, are you alive to the business of the Ministry of Works? If you are in charge, why have you left consultants and contractors take charge of this ministry? Was the Busega-Mpigi Express Highway. But it has come to the attention of this committee that there was an alteration of the route of the road by the engineers, and they avoided the route that was already compensated. And they chartered a new route. Signs the contract by the government, has no final design, they turn out. It has actually not just increased slightly or doubled, but almost tripled. And we come to a meeting like this, the original cost, money, is already all swept and finished. Affected, were implicated. That's why you saw our PS being interdicted. And yet by that time, he was not much involved in these things. The PS was interdicted. And we have a number of engineers who are recording statements at IGG. I want to leave it at that. IGG is handling. And even those who left government, they were involved. The president has guided. They have to be checked and they are worked on, and we are happy the president is taking lead in most of these things. I saw a letter from the president sacking 6 engineers, including a few I'm seeing on this front bench here, sacking them, not even interdicting they should go, and is choosing them on projects of Busega-Mpigi, Mubende, Fort Portal. Minisita wanategeeza nti omukulembeze Uganda aliko bayinginiya 6 abalala bawummuza ku lw'ensonga z'emivuyo egy'oluguudo luno. Wensobi kubange kubo lyali lina okukolebwa bilioni 6 nga bwe tuzibalaze bilioni 5.7 balina okukola bilioni 5.7 ligwe naye bainjiniya baffe nga bwe mubirabye mu komiti ne batuula eyo ne bakyuseko balina okuyita ne balijja mu dry land ne baliteeka mu swamp. Kati mu swamp eno sente ze bakozesa okuzimba swamp eno ziba nyingi ddala. Naye ekyaleeteza abantu bano okukyusa ekkubo baali balinayo amayumba gaabwe eri maaso ne balaba ekkubo bwe liyita ku lukalu waggulu amayumba gaabwe tegajja kukosebwa bafune ssente. Ate n'abalala nga mulabye mu report bali balina ebyapa mu wetlands, nga baagala babisasule. Kati we bakyusa ekkubo ne lidda mu wetland neriyongeramu. Bano kati beegasse ku bakozi abalala 4 abaayimirizibwa gye bavuddeko omukulembeze w'eggwanga okwali omuteesiteesi omukulu mu minisitule eno Waiswa Bageya, bayinginiya 3 okuli Edwin Raymond Kiyaga, Dickens ayimbisibwe ne Patrick Muleme nga bonna bateeberezebwa okwenyigira mivuyo egiviiriddeko oluguudo lwa Busega-Mpigi Expressway okukolebwa akasoobo. Minisita Fred Byamukama mu kakiiko k'ebyobuzimbi abadde alabiseeyo kunnyonnyola ku bikyalemesezza enguudo essoba 20 okuggwa. Kuba integrated mu system bw'otuukawo butuusi bw'oti kambire kuba ekifaananyi n'aba plate yo ne bakugula n'ogenda ate sooka oyimirire teekayo kaadi ate bakusungulire byatwegala bijjawo. Tubadde myezi 6 tufunye omuntu agenda tuzimbira system eyo egenda kubanga ekunganya sente za Entebbe Express naye nga omuntu azikunganya tomulabako nawe tomufunako nga tukozesa system zaffe ku simu zaffe ku account za. Ono ategeeza nti mu ministry mulimu Namujinga ayeetaaga okujjanjaba mu bwangu. Mulabya buli almost project bagitandika nga kusayininga contract nga tebalina kibayisa right of way. Contract ne bamuteeke ate mu contract ne bateekamu nti obudde bwonna amala nga tokoze government ejja kuliyirira. Ate nga babatedde ba engineer baffe nga bamanyi tewali ttaka. So ebyo tubadde mu committee nga bwe mubirabye ate tujja genda maaso nga tukola. Tekitegeeza nti wabanga mulimu abali b'enguzi 5 baterinnya lya ministry. Abo bonna abali enguzi Ministry of Works and Transport tubakakasa tujja balinnyako
ate tujja kubajjayo. Akakiiko kano kakizudde nti enguudo ezisoba 23 zikyakandaliridde okuggwa kyokka ng'ensimbi ezisinga gavumenti yeewola neewole nga n'ezimu bwe twogerera yatandika dde okuziweerako amagoba. Mandate of the Ministry of Works. So this will never be an excuse where we find inflated rates per kilometer. You should prepare to explain to the dot how you arrived at that cost. Wano bawadde ekyokulabirako kya banka ya African Development Bank eyawula gavumenti ya kuno obuwumbi 6 okukola oluguudo lwa Busega Mpigi Expressway ensimbi ne zituuka okuggwayo ng'oluguudo luno luli ku bitundu 47 ku 10 byokka. Wano ababaka batuula akakiiko kano kuli ssentebe wa komune Empaka, omubaka omukyalo wa disitulikiti eGomba Sylvia Nayebale ne Alex Seruganda Niyonsaba owa Bufumbira South batadde ku nninga abakulu okuva mu minisitule y'ebyenguudo okunnyonnyola ekyavaako ensimbi ez'okukola oluguudo lwa Busega. To have new persons to compensate from the original compensators they had, because in this new design there are going to be new landowners that they will need to compensate. Nezikyetaagisa obuwumbi bulala obwa Uganda obuwumbi 900 billion kati biliyoni 9 era twali tulina okuzijja mu banka era tuwala Central African Development Bank era tubadde mu process parliament yamala okuyisa looni eyo okulaba sente zivaayo ekkubo liggwe. Byamukama agamba nti ensimbi ezo okulinnya kivudde ku nsobi ezaakolebwa abakozi mu minisitule y'ebyentambula bagambye nti kati bali mu kunoonyerezebwako. Ababaka nga bali wamu ne ssentebe w'akakiiko kano baliko bye bategeezezza ku ntambuza y'emirimu mu minisitule y'ebyentambula. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.